kula positive ezaji ezakawungezi ku lunaku olw'omukaaga gali 3 nga 2 kubanga my plan was weziwera ssaawa 4 fulume ewaka ngende ku summit nga gyamuwaawo akoze eki akiliyarinze tuli musajja anaabira ddakiika 3 zibanga 5 ku 7 awo kati kyenkakasa nti by ssaawa 4 nali nfuluma naye kati kuva ku budde bwe nali nofulumirako waliwo ndoze eddakiika nga 2 nga n'ebifaananyi byendabyeko naye nga mbiraba mu bantu aba bulijjo ne babuloga ekisooka okujja mu bwongo bwange the last time when nali ne Isma yangamba kati naku zino tuli ndi ne bamaama nani Namakula tuli mu kukola firimu kati nga n'endabika ya omusaayi guli wano bwe wati oba ontegeera ng'ekifaananyi kiri kimu so kikyasooka okunze mu bwongo era actually nali nfulumye kaakati mba nakafuluma ndoza mita singa nnyingi nnyo naye nfuna amasimu ng'essimu nga 5 essimu 3 zaali ziva bweru essimu 2 nga ziva wano naye nga bonna babuuza kati kwe kusooka n'ennyimirira n'empaakinga ngenda nenzamu n'enscrollinga bwe nti kati nkyuka okuddayo wakasiddayo kubanga nkonfaaminze naye ngamba no let me just move with my bag kuba watona naye ngenda kunyumirwa bunyumirwa naye nga kanfulume ngende ne bugenzi ne baaga yange mba ndowooza ntuuka ku Salama Road awo enfunye essimu ekonfaaminga ekituufu nenvuga switch nengenda ekyanja ngenda otuuka ekyanja ngati kino kyetwogerako kyabaddewo essaawa ndowooza ng'emu n'ekitundu okusiba gabe nasanga mu parking we napaakinga gaye yaŋŋamba Isma mpiseeko wano abadde yakampitako ne mpulira essasi neŋŋamba gwe mbadde naye tinini bana bagayi ba Subaru bwatula ebintu kati kuba poliisi yali eblocking bakola gundi za mirundi ng'esatu okuva ku kkubo okwambuka ku kikubo ekyambuka ewa Isima kati ngenda mu supermarket oggula obwanda awo n'emboozi nawo gye nasangawo ezo namboozi okuva mu bantu ab'enjawulo ovuiki ndowooza nyinza kutuufa omusajja nga mpulira oli anyumiza mu neti naye kati bamukubisiza ekifotisi naye kati bamukubisiza ki pisito kati ekyo nkigatta n'emboozi ya driver nti mu motoka mwalimu driver ne driver tewali yadde n'akaki n'akamugwako konna wabula firimu mu kufa kwa Isima ebibuuzo webiri era ensi bye yandeetaaza okuddibwamu ekkubo eryambuka ewa Isima bikomera like apartment omuntu gy'asula ffenna ze twandyagadde ossulamu ne security lights zaako zebwemera obutala obuliddiimu nti oyambuka bwoti naye ng'osobola n'okwekanga omuntu mu maaso tekuli kamera omuntu ajja kwebuuza ddala omuntu wabanga anoonya ssente kusula bulungi amayumba ge tusulamu ddala gabwe gatwe gazimbibwa ekyokubiri awantu Isima we yattibwa bikomera ebyambuka Isima yali abula ekikomera kimu yali atandika ekikomera ekiddira ekikomera kwasula kati wakati ya waliwo ploti enkalu we baamukubira ekibuuzo yamukuba yakkirira yadde eno kubanga waggulu yali talina wadda wali dead end kati ekirala ekibuuzo abamu kye babuuza drive ono amasasi bwe gakubwa kubanga saasoma ku bukesi byonna byenjogera nkozesa mutwe gwange bannaye njagala munootinge bulungi twandirowoozezza nti essasi kyakwekanga nti bwe nkiwulira either nspeedinga oba otegeera oba kubanga emotoka bebeera mu acceleration kizibu okudda emabega nebanga eri kasozi at least esobola okusigalamu ng'etambula so essasi erimu eryandize osanga kale lyandimukubye eddala lyandikutte ku mmotoka naye okusinziira mu mboozi gye tulina amukuba erisooka n'asembera n'amumaliriza n'akoona ku driver n'atambula n'akola ki kakati ekibuuzo ekinene kiri wakati awo ku mmotoka eno ebadde etambula
emipiira tegyakuba masasi emmotoka eyimirira etya nesigalawo awo driver nakkakkana. Okay, because kyenabadde ndowoozaamu nze nga nze either empiira gyakuba masasi oba emmotoka ali ku gate ng'eyagala giggulira. Amasasi gonna gali mu Isima. Emmotoka yali teyimiridde ku gate giggulira. Apartment ya Isima yesemberayo ddala mu kkubo eryo. Ekkubo gatera beera en apartments kati nga wali ngeri y'ennyumba eri gye zituka zigatta bazigatta na kikomera naye obuuka ekikomera ekimbali mu kuzimba nzimbe then nodde wa Isima kati wakati awo waliwo ploti kati awe wali ebibuuzo ebyetaaga okuddibwa mbe tulinda poliisi okwongera okutunyonyola technically kubanga kibuuzo nakiwulidde nnyo mu bantu ti driver ono ayimirira atya ne bakuba oli essasi like mu bwongo bwange bungamba nti yadduka nti ngenda kwongera ku speedinga maybe eryokubiri ne likwata emmotoka awo waliwo ekibuuzo but anyway ebirala byonna tubirekera poliisi so Isma twamalawo essaawa za kulungula ennya nga bagenda bakola byonna bye bakoze abambadde ebyeru